ennyo ine mukadde waffe Tamale emirundi mutano wa Yowaana ne Mmole nga mirungi eri waffe ekaliisizo kalagala tujja okwogera ku mbeera nga bwebadde olunaku olwaleero e Masaka abantu babaddeyo ate Katikkiro wa Buganda yagaanye okugenda n'asindika omubaka so nga ate ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala naye teyagenze Masaka mu lukiiko kakati eyo gye twagala okumanya kiki ddala ekigenda mu maaso tulabe embeera nga bweri kale nno n'olunaku olwaleero tugenda kutambula bwesi mpola ne mukadde waffe Tamale mirundi mutabani wa Yowaana ne Mmole jangu kati otusange wano mulenzi gw'enkukunyi soko jjeko jangu onsange wano jangu onsange wembeera nga n'akayina akyaliyo soko jjeko jangu ntege mugongo omanyi abasajja bano tekinologi bali primitive. Yes. I want to tell you abantu bagende naye nga bali primitive ajja tusanga bakamuteereka akalabi aterere mugongo yesebo badde obuuza ki gira bwe tutandike badde obuuza ki abalungi abalemu ekikosi kyaffe gino twagala muzeeyi muwulira ng'abawaamu muzeeyi muwulira ng'abawaamu munyumira nnyo abantu abalungi abalemu emikutu gyaffe gino nate mbaaniriza nnyo ndi ne mukadde wange Tamale mirundi mutabani wa Yowaana ne Mmole tuli mu kwasa esinga embeera nga bweri e Masaka Katikkiro yagaanye okugenda yatumyeyo Nsibirwa Waggwa ne Ssaabasumba yagaanye okugenda simanyi mbeera bagirabye batya bana batomera butomezi nga bw'obadde nga olaba nnyumba n'olwo omusajja mukulu ayina diguli nga kamuyefu tekinologi etamumanyi temumanyi basomera ku analogo era nze mwana nga nkubole abasajja bano bagamba nti mirundi si yalaaninga miso ya Museveni yawa mirundi ekyokukola yamuwa nti genda onvu mirundi ebyuma biri wamuhola nepabirize kankubuliriza mwebere bitamanya one day I can wake up nga ndi munuuka I'm telling you muhoza ampa sente does he give me money Museveni ampadde sente myaka 10 but it annoys me when I hear people saying is Museveni who gives me money n'abalimpadde nebawulirira abaana bange nabo Museveni n'abalemesa let me leave Museveni abantu bategeere nti bayawukana ogende weesogge ekibiina ekirala n'emirembe naye era nkwata emyaka emirala 10 kuba ye pulezidenti alowooza nti wanudde nja kulikonsayiringa ne mukoddomi we ekitaliiyo omanye ekibaluma nze nkimu oyo omukobe yakola ebyobusirubi bamutwala Hague nakano kakizunza katta abantu Museveni n'abagulayo n'aguwa kalugulu kakati what happened ebintu byabwe biri ku intaneti tebijja kuvaako omulenzi oyo n'obujozi bw'oyo omukaaniya ku bantu ng'alowooza nti endemwanga ajjako nyamu ekidoli ki kubanga bakuwa ekidoli nabo pakati eri alowooza mbwe nja kwavola nzija na bomu tamanyi bwe namutamu tamanyi bwe nabatamu bamuyita Samusoni ali mu Bayibuli Samusoni yalina amagezi amanyi bakulamu amaani Samusoni naye bwe bamuteeka mu kitaala enviiri ne zikula yettaba yali tattaka anti nankani yakimenya kyonna nekiyiika ku ttaka abasajja bano baalina ensonyi ye kubanja kudda n'obusungu Museveni ampite nsange meeting omulina lwesho nenna bamanyi do they know the damage they have inflicted on my family that my children have not gone to school my mother was crippled by Buganda Royal because he delivered omwana yazala Museveni musajja naye amonyabonyeza okukamala we must get 50-50 n'abanjooka 50-50 muntulina omukwantulina sijja kutuula let the president know Museveni can unite, can reconcile Somali warlord. Museveni can easily reconcile Sudanese warlord. He cannot reconcile the music. Marwisho Nakalema, Mwebaze, Wawogo, and Kawashe. Tikisoboko. Because
They waited 10 years. Ampangule. This only the recordings. Who are you? This man must be a district in his home area. Send it on a district. Did the somebody could say district? Abasajja bano banyeddeko Meria wankola bubi yantwala mu basajja abani akuba ate abenaali bankubule polisi enaali tenia ku musiru enia ku mugezi nyina aleme kufunayo kantu nakamu mange yazaala omwana omugezi tamufunyeemu nakamu abaana abanga abatudde kubanga nakolera musebe zuukuka ekiro nenkaaba n'okuga. Is there a sensible person who believes that having done this to me, when my children are not going to school, when my mother was crippled, they cannot even get money from me to buy panel. If the president believes that he can hold the money a year, he is going to be given the money. If you are linking that money to reconciliation with Rwaboga and others, let me say use it for other purposes. Because it will not happen. It will not happen. I'm not a robot. Sirida nabakolera emyaka 14 Museveni yangu bakirunga mu wangu. He can only be this man must go to new voice. Sweetamos. Anjogene kalu bindi zembere mu mbere mpaka Masaka ukirabyo utya mukuru ntama. And let me tell you. Tukola strategy. Uyo omukoya abonyabonya mpunga. Omukodde wa Museveni lwabwo yazanya mpunga. Yamuzanya. Lwabwo galowooza. Bayina how do we make ourselves relevant? Kiyinza okukubira akatale. Nako akakano kanagesi amusayi. Munyuma zaako. Munyuma zaako munyuma ngantula n'akakalezi. Akati omwana wange. But these people obulokole bwabonona obwongo. Hallelujah. Amen. Amen. You killed my daughter. You hired the thugs to kill me. You targeted my son. You battered my son. In fact, if the president believes that I can reconcile with these people, he does not, he underestimates my mental capacity. I'm Peter Muraru. I'm Peter Opportunist. I'm Peter Muavu. Who can be humiliated to accept any condition? I used to hear Museveni. Let the donors don't give us condition. If we cannot eat the food in the toilet, I cannot reconcile with the Rwabogo, Togwebaze, Nalweso, and Nakalema. I was poisoned 5 times in the state house. Yes. Anti kano nedda kano kazze emisango katta abantu kaline mulani kategedde bakavumba kiti onfe mwe ampite Museveni ampite. Is Museveni more powerful than God? Even God cannot reconcile us. Let me tell you, Katonda nampita n'angamba bw'osonyiwa Rwabogo ne banne okwongerayo emyaka emirala egi nga siibula omuddu wagende kati siibula impossible. Omugamba asiibula. Siibula omuddu wagende kati it cannot happen. There's no amount of money that can indemnify. Indemnify is war. Any amount of money, sijaga compensation. This has been a battle of destruction. Ani abikutuma. Munezi kwa newe kutuma. Ani kutuma kuta abantu abana 15. Anzita alabe. Omutego kwa nali munja kugenda masi kama ngezindi nali muse kakati akozesa atya tempuuga uyo mulezi akozesa mpuuga napya. Their strategy is stupid. Why? Kayagala kubba kusezaala wese nani yebamuwa mayuya bwati omwana omuntu omu n'asuula agowa. If you have problems with the American nga bakubula kalisi, let your AGOA be reformed. Aweebwe abantu. AGOA would be under Ministry of Trade. Yakikwata n'akimuwa mukudu. Kakati kikyaganye Katikkiro kugenda. Kati kankubuulire. Bano kye batamanyi. Oyo omulenzi yabadde abikola. Abakozesa kawane
kawaniko n'obulivubako obukalinga embuzi eyafiira mu lufula katonda n'agijjako abulevu n'abo kakanyugira idiot badde bakakozesa kakitalo nnyo Bobi Wine yakuyamba gwembwa obwo bw'amazi bwa yumbwa bubwe nikufundi nikusangi wantu onoba mu doyi nga kafuluma nsooka gye ba niwandika ng'omukyawa nnyo saagala muntu atategeera nti me amwanoyi ayikula yeterede nina okukola Ameria nzija ku mulyango gw'eggulu n'antwala mu Kenya bannange bonna bagagga bamuwanga bangi naye banasanga omuko azizza emisango gye nga ne pulezidenti alowooza nti nditi emyaka 10 baagala baniimu nyulimu tajja kunnyamu omuka tajja kunnyamu nekigaana kambeera omwavu naye mmange kimuluma eyazaala omwana omugezi natunulira ku kyalo nga nafuuka mbwa kubanga omukaye n'okunyamu emisango ekyogenda mu paliamenti siyinza gendayo bwe bakiteekamu sente sigenda ngamba nga weekoledde akola kubabuliramu kuba nabawulira nga batandise okunia okujooga it is a house how can you start discussing a budget bankwolotinga a hostage from day one. That's what they want. Mirundi must be called. I'm going to make a decision that will shock this country. No. Ate gwe nkwagala obiteekamu ejjoogo lya William toyita kuddira mwana wa munno yakolera myaka 14 with commitment and dedication akasajja ne kajinga akatambi nga si katuufu. If the president was very fair to me yalimpise kumpa sente mwana wange bakuwaayire akigattamu eki nina okukolagana ne mukodumi mugireyo ebintu ku internet sijja bijjayo if I'm put in a situation ejja ebintu ku internet I swallow poison sijja bimu njagala ejjoogo lya lwabo obulimu gwere ddala mumutwe omwo aleme kutoniyangamu kutonyalamu nabo bakomye polisi ey'okutuniyamu tukomawo ne batunyalamu kati balina loolo gye baagala okumpa kati akalulu katuuse banoonya gwe banaaniyamu ani akuvawo mumunyemu nga nenamyala abakoledde fulumu ziro mumugoba kati era omukoye amukuba amaze obbagusiza kati amaze obbakuza busawusigaalo bamugoba abasajja bano baniya Bobi Wine taniya nga bano bwogerageranya Bobi Wine bye bamuvunaana si byabano bano baniya nnyo ku muntu omugezi bakutwala obeeremu babuchamani bakutwala obeeremu obwongo bwo bulowoozenga ki nga buchamani akati kankubuulire what they don't know is this. Museveni agenza okujjukira abaganda bakugamba nti ogenza okujjukira ngaobudde bukoze and two kuba mukoddomi we byonna yabikola mukoddomi oyo aliyevuma muwalawo tewali kikolebwa wano nga mukota kiriimu leka akizunza lufu ate oba baleese ejyamaazi mu ggwanga nakana akasajja kasokola abantu kamulani kazi even today ya buli fudi received delegation nebakuza zijyamaazi nazijamye wakaddeyo kata abantu kasokole n'olusi lwako Museveni yagaana okusokoola emulabe kagendayo ne kabaga nti muyinza babu n'omukongo mwali omuko ani kubanga n'omuko n'agenda emulabe n'atiisa abasajja yes n'atiisa abasajja nabagamba sijja nokuninga kontrakitizamu omala omukuba muntundu Museveni dityaresiye akakasajja kagamba I can provide you at a discount. Museveni will have already the rest of that couple. Then the Chicago called a six months. How can you have a tainted person as a codavan? No, never so cold, not Taban. Gachari Mukabi, I charge him with Jamu Kakati, your president, I can sit again. It took 3 minutes to move as I can to move us. Ndino kujjankiringa tumwebaze ne mukoddomi ekitegeeza yagala tumwebaze bwetakuliiko ndirulimi kirininge omuko kirininge netumwe ndi musiru bampa ku ssente ka ngende walala mukatitadde bamajabi
nesikumbi ebiyita ayina abasekale ayina gyentekamu amafuta emotoka nzenjezeramu amafuta tolina kyofuna teri 1.7 yaki nebakunyamu Museveni anyeddemu tandaze fairness nemu kakati bwetuva emasaka anti nkubuulidde ekyemasaka kiriwo ekyo omuntu akidde what they don't know nti public yenyize public yenyize olwogikunamiranga amagye ganyiza ogakunamira abapoliisi banyiza ogakunamira temuyinza kwogera nti sente muzibba bannamugi balina sente bwezi what they don't know ow'amagye alina okugula okumenyese ate alina kyalya nga abaana be bali mu amesukulu etasomesa mukazi wamubuuza naye mwe mwalwaniraki yes what do you offer nga tolina sooka otegeere obujozi bw'abasajja bania abasajja bajozi kati omujasi n'awulira nga nabita nnyo bajjeno baabawa ennamba z'abajjeno waliwo ayina kalukumi walina ayinaze waliwo ayina mpenkozi enywa n'amafuta fulutanga oswalanga gwotambula bw'oswala buli woyitawo nambu jeno ne munno jeno n'akuyitako naye nga ye jeno eyiye ennene empenkoni bakuswala abasajja bano bwe baba bakujoze bakujooga okuva mu nnyumba yo paka yes I think mukozi kakati abantu kyekibatamye abantu batamye babbiddwa ne bawulira nga yes ate Museveni n'abayinsayitinga Museveni abayinsayitinga palisi mane buli muluka miliyoni 10 tebazirabako era abasajja ne bazitwala yes ayogera ku lunaku lwakulimba Museveni yali kufuluzi ayogerera ku lunaku lwakulimba ate babirabako ground tebiriyo tebaleka bakola obwamawulire ne bwogera tebiriyo ku ground waliwo omukazi yayina omwana wa mujja ng'abeera naye waka mwana muto n'agula buli kintu yonna omusajja nga omwana akozimba omwana bwe yamuwanga kyayi ng'ayiira muyiiri omwana tanywa mwana yeeyiira omwana ayina ekyeyi kumbe tayagala mwana alye tamuwa n'agula buli kintu yonna nga omwana ayongera kozimba anti lwetaye omusajja bwe yajja wongere mugane omwana oyo omutwale ewamunyi olabe obanywa yeeyiira omutwale omugambe omwana ekijjo kimuyitire omwana ono ebamuwa kyayi teyeeyiira edoozi y'amata yes nga teyeeyiira the step mother was using okweyiira nti omwana muwa kyayi naye ayina ekyejo basanganga akateteeyi katobye nabana aba Museveni bwe baniya bwe batunyeddeko ennagisi omusajja abakoledde naye bakubira bambabazi bantu ayina okudda tumunyemu tetunnamatira nti akyago nedda ayina mane masibirinki tekwogera n'omuko nabana bamunimu bannalwisa abamuwayiriza emasika mbaka atuule nabo nsukula amazzi nja kusima ebyolooni ewaffe nja kusima ebyolooni nja kusima zekabuli nja kuba amatafaali ewaffe siryogerako nabo kati abantu kikibaganya okugenda Masaka ensi yonna mbi kakati ono mukoddomi kubaaniya ku bantu ayagala okufuna musezaala wesi yerooloye tabala bino factors alowooza nti mpuuga bwe yeewagula kuki Bobi Wine aweakeninga Bobi Wine no nababuulidde situation eyaliwo I can join Bobi Wine tegeera nti ono omujozi yayagala okutta Nuupu ngenda wa Bobi Wine not be surprised nemuhozi tampate akatugenda wa Bobi Wine n'abamwavu mukwogera n'omukowa muzeyi sijja kuli consiringa n'abantu abo waliwo you attended the meeting where I was maligned is not true. Why should I reconcile with them? Ayagala abawe 50-50 Museveni enveeyo mugatwe kutekiriyo even God cannot do it nekitange n'azuukira nemulaba nga emirundi yennyini mu pesasi bwangamba nti tesenerwa bongo ne muzeeyi omukubisa kitange taba kitange myaka 10 nga batubonyabonya abaana tebasomye abaddewa mirundi otaba mirundi mu pesasi
abantu bonna badde ajja kuniamu ŋŋende mufuka he must come on his knees kale sebo must be this must be sijja namuwaabira walala namuwaabira mu nsozi siyinza kufuna judgment ndatu conflict theari olina kutambulira kweri kakuma okunia sizala witi yamulabirira bulungi kabiremereko ku internet kakati what I'm explaining to you is simple. Public mood abantu mu Uganda banyivu nnyo. This man believes split no party split FDC. What have you solved? Tewali ono omukulu kyatamanyi kuba olw'obujozi bwe yalowooza. Let me give you an example. The going of was separating Bobby Wine n'omujjako. You are helping Bobby Wine. Let me tell you. Omuyamba otya aba ya ani bwanika ni amumanyi bwanika n'obulevu bwe n'obubbi bwe yafunanga zero nilwaki Bobi Wine tasimba ekitooke. Bobi Wine asimba ekitooke mu constituency yaako tukatereko omusalaba bwanika born this died this atekemu kaleme kudda n'olusulwako n'olutwe. Bwanika gwe yagala basimbire ekitooke. Yes, bamuziike. Bwanika musibe. Do you know the benefits of having a strong opposition? It checks the government. Yes. Boba Joanna Moko, ababa ku Museveni se. Boba lowooza mbu ate bawukininga eki. Bobi Wine. Ekizimba ekibuliddemu mu mubiri gw'omanyi ddanja tekikuliramu. Omanya gikiraze. Yes. If I was not talking, ensi yalitegedde tebatta abantu batunda abaana 15,000 ebweru wano olabawo okyabalabawo. Bwenkakuba kagenze kaggala ebifo bingi ate buli lwolaba we baggala abo abaana bali ebweru bafu bamala babatunda nga baggalawo kalikakizonzalutwe batta batte baba abattirayo niye ensi egumiikiriza etya akantu nga kano kakati olwokuba bukoze ebikolobero bingi owamukozi butyayo muwozi naye tabyagalira ddala ebyekusaka ngenda kabakubira ku sande bangambye ntino waliwo kampuni eri mabega wa Lufula ku Kaleerwe mbu kampuni eri akitivu naye bawulira ekiro nga batema nga bakuba abantu bakuba babattire wano wekankoboyi okumanya Uganda teswali the embarrassing Museveni on man batta abantu mu babaziika mu bitundu bya Uganda nani yali abakene babasokola nga basokola abakazi babatta ne babasokola lakini ekisajja ekyamotoka kibadde kisokola kino ekya taxi emotoka zaani emotoka zaani yagambiza abanene mu gavumenti. Yes bebandi emotoka era nanyini ati oba badde bati era basikattewo n'entwe zaabwe abantu be basanga mu sebutigitanga. What type of government is this? Tomorrow tourism we are going to equip banabani abalwayisa ba poachers barangers. Why do you train the rangers to protect the animals when we can go to this to see this even if they exist and you cannot protect it? Your people our citizens omusajja babasokola ali mu government indicted Museveni yabajjayo n'agula Kalugire yabawase bali babatutte ne bagula abaagwo abayisisi investigators bagula byonna biina kyovala bantu baagala ntule naye let's work to what is on the internet ndi musiru nina abantu miliyoni z'abantu 24 bategeere nti nabijjeko ngwe bo badduke Museveni mpobwa minisita emyaka 2 agobe embwa ndi musiru nanikire byazinira bali angobe ekiro ng'omubbi w'enkoko tokyamwinamu bwesige omanyi nti embuzi yagaana omuntu omutegeere embuzi egitwala ku ttale makulu n'okudda makulu yemanyi bagirirawo wona bagitwala bagenda gisala enkoko nti ozanya nayo gigoba emisingo enkoko buli we bagigoba emanyi okufa kukoze eki eddaama erirekera mbwa egigambe etya embuzi ku Krismasi ente amalayo mezigalekera mbwa oliyabirira abaana baabwe zezigenda bajoga bano bania bwobekizamininga bania akati I'm telling you the situation we are having today is a situation ya 85
gyetwalimu nga Museveni yajja. Museveni, people like semwogereze Mpuuga. Why? Mpuuga atyo mukwata. Mpuuga bagenda mukwata. Operation eri mu parliament anti next week bagenda kwata kati Mpuuga kyabadde akoze tuyintimidate Museveni era nakyogedde ku mawuka naye nkugamba if you want to provoke Museveni intimidate awatya akwata kyogamba kyakwatira waawo maabuzi Besigye nababuye ekyakwasa Besigye ng'agenda Rukungiri oluguudo olwo Museveni Kaguta Road Museveni yali alugulawo naye olw'okuba Museveni abalabe Mukoddomi n'amuwa media kyekyangoba teri ayonoonye media nga Mukoddomi NBS sente yazirya ddabu ffe tumukolere erundi ajja kakiiko akakiiko ka Museveni nga sente mwazirya dda ndi musiru mumpeeza give me my money siriddamu bwe NBS eyiye bakolanga miliyoni 3 buli lwembaayo era kati mbawulye bagamba but if he goes to Parliament, what about the STP and the red element? Era baniyo nizo kubeera nga baniyo nyabo tazalangako mupakasi wammwe ate mulina kyemuwa mupakasi nti fulambo yansi n'abaserikale nina motoka eya gavumenti nenaki nebimpaaki nga bana tebasoma humiliating you bwoba tulowooza twagala simple things bwaba nemotoka twamu abaserikale ebyo temubiiteekamu I prefer ninga temunjuzi Mpuuga atya Museveni andi kakati bagenda operation eri mu parliament next week ba opposition bagenda Mpuuga agitya kati Mpuuga obusiru bwe ng'akolagana ne Mukoddomi wa Museveni wamutwale wa Museveni amutundeyo ne Bwanika bu Museveni amuleke ngamuwaaki ono laniya yayagala okwepola fulambo yanfonani naka akasajja kalimu ako bawa Bwanika 5 billion atawanye ekibiina Bwanika 5 billion bakata singa mungamba nti bwembi kuba bakafunza kine kalemera munju mukazimbira kabuli eyo kikabeera nimuwerekera bwe muwerekera nasima kabuli naleka nga akateereddemu ekitooke walibeerawo nateekawo keyateeka kafu nemukabiza n'olumbe kwa Bwanika kafu kakati ye olumwana muto Mpuuga alowooza nti Museveni atya abakatuliki abakire tebikubyanekizaamu Museveni ng'ayita bannaddiini abatwale ebakitula bayige development wanga yajja ne Nantongozibwa ne Ziwa ne Kasekende wa Bank of Uganda balabe Museveni omanye nti banne bannaddiini Museveni yabaga nti muvuge bbaasi mugende Lwanga yasigala muti he was blackmailing him era nagamba Kasekende nti Kasekende oli mukwano gwange the moment you involve Archbishop Lwanga in anything it means kati Museveni si akufuga kati afugibwa ku ki naye bannaye Bukenya musiru olwamaze okukomawo kati ne Katomi bagiranga yagisizeranye omukuta okumukugiza embwa ne Katomi watandisogiranga bagiranga sente zeyajjeeyo bannange sente ziringa njaga libadde lyavuwadde nabagamba temulimu agasajja akakulu mu Buganda ge tuyita amagege oba agawuttako sikyakuvuma omusajja omukulu akola ebyekito tumuyita omuwuttako si kipya tuyina eggege n'omuwuttako muwuttako abanga muwoge eyawuttako ye muwuttako bakijje wala kyova nakikuba amayumba g'abantu okukamala obukamazi ate okumanya basiru yeraze mumawuli naye ekifaananyi kibadde ffeeri abo tubeetaagira ddala n'ekisajja kino ekirina tractor tugyetaaga gye tukiso naye oyo omusajja ye tayagala Museveni wannema ojjukira ne mukaluka 2016 yagala amakolero g'obuveera nga mayitirivu abasajja ne banyonyola obuveera n'agaana ngatta bulu bwa Museveni omusajja oyo wannema tayagalanga ku Museveni amayumba ge gali opposition yazimba amayumba akolera Bobi
bw'alitema aliyita mu ttaka nkubuulya bino byonna byakola bikyayisa gavumenti bino byonna omusajja wa nema Museveni takitegeera. This nema man is destroying everything. Tewali kintu kitaliimu ggula waliwo w'otandikira kakati mumanyi tupolitiki ng'ebibiri ebikoze ebikyasigaddewo as we find out what engeri y'okuzzaawo omusajja wa nema Museveni akitegeera. I continue repeating it because I have evidence against him. Is a support of Besigye and Mbabazi. I don't know whether he's a Mukiga. Find out the nema man. Oba supporting Bobby Wine? No. So Bobby? No. Wa Besigye? Oba Mbabazi? Kubanga ne luli yakikola nga Bobby tannajja. Yes. Buli kalulwa ayonoona abantu atuntumula abantu oyo omusajja. Naye bagamba nti President Museveni yali mabega waakyo. Ati Museveni tegirima yayagala kufuna ssente bweru eza environment. Zaanoonya kati naye nga bonyaabonya ate bantu be. Anti ye muteeka okumbi ebifaananyi n'avayo n'abapaaki Museveni yali amulira nga ni amukolera akali. Toli amukolera atya bankuba amayinja bonoona ebyange gwe tokyabiyingiramu. Museveni eyangoba ekirongo omubbi w'enkoko ne bunteeka ku mawulire bayesenyera nokolemu ntukuka n'ekiro ne mmukumiramu abo abaana nkumamu ntukuka ekiro buuza abasirikale kabasanyusewo ddala ka myaka 10 ntize mirundi akukoledde mange ne bamukuba amayinja ne bamumenya amagulu omukono azza emisango gye disowni the records I cannot bijja kukontinga abaana bo n'abazzukulu bo ne mukazi wo ne famire bwe gyewawasa ku internet ebivaawo akwata miliyoni za $2 babimuwe sijja bimuwa ne bwaleeta miliyoni 10 sebimuwa njagala bimu kwantinga abere humiliated ejjokulya n'omumezo oyo yayina mu mutwe ne mugweremu ddala kakati empuuga yisikwatigiye ey'obusiru yabadde akoze ayingire mu bana balimu omukolaki omusiba tu Archbishop wa Kampala ne Katikkiro bwe bagenda ye Museveni abantu Katonda yamuyamba omanyi bano tebamanyi Museveni Katonda kyeyamuyambira kiri kimu abazungu bagezi Papa yatunulya ekereziya ya Uganda n'atunulya Abaganda nga bagenda kuleeta obuzibu mu ekereziya tutuye mu kabaka ekana Archbishop Joseph ani bewana nga n'emmungu kyavako penye okuva the Papa ekyamuyamba kiri eki he came to commemorate abajulizi bebayamba kereziya n'eddengulu nga ne bannaddiini batuukirawa mu Buganda but when you analyze abajulizi abasinga obulungi si Baganda nvuma nga ni atwala Muganda kyatwala omwana we Kabaka amudde singa mwanga yatta Baganda tebaali musi teyatta Baganda okimanyi Kabaka bwatta Mugema bamutirawo bakaloliwa nga baziba tubeeyita nvuma baali babagujja walala abaana b'envuma envuma ye mwana atali wuwo naye nga wamwijja ku lutalo wawamba omuwana wamulonda kajja kaana kato n'okawa mukazi wo kaddulubaale kati ono Semakula yali agala okuwamba ekika kyolukale tikimwakwazire Semakula kitawe kasekewo muziba gwagamanyi ize Tanzania niize muziba kitewe Semakula muziba Kabaka yayinza muwa bukulu bwa kika kyalukale yakiwamba naye naye akasajja kamuga nti Semakula ompambi oli mugaggamira kwabo olina okubonerwa nga banunga sengeda zijja yakavumanga amawulire nsema yalekeza ndaani jajja omutaka ndugwa ayise aboolugava abasisa abakyabawase yeyavuwa obwakatekero tabuliddeyo wansowole Semakula wansowole kitawe Kasepe oba mumanyi yali muziba nga agula bintu omusajja manerenda nakagawalanye ekibujamo nga bamumanyi yabo bansowole Semakula wansowole yayabuwalira ddala namulaba mu ttaka nga afulumiza omukono bw'atate nga nayo siye naye nga Semakula amaze okuva mu mpapula ze yabeerako ebitawanju batali olw'emmengo olwo akasajja kamuzingako ayingidde mu byekika kamuzingako n'eddogo lyako ekika kimufuuwa emisambo gy'ekika gitwala simu nalyoka agamba mujja kuzozere wano nze nziyina atiisa Kabaka nkwa omuziba
bakuba ne bakuttirawo obujaguzo tokusobola kuba nazo azikwata ati azikwateko afe Semakula kabaka bwe yajja yakyaza kabaka ewuwe manyi kabaka bwakyala ewuwe n'omukazi amutwaliramu n'ebintu Semakula yakikola naye nga Semakula tumumanyi babulinga kabaka musajja kitabu kaseke ali musajja mu Tanzania Semakula takwata ku kika kya Buganda kabaka ne mumutegeeza yamuleka bulizi yali ajja mu bwakatikkiro yamumuwati bwepanka ku mizimu gyakika kakati nkubuuli nti bano bannaddiini babadde baleese ensonga kasita abakatuliki beesalako ate abakatuliki abo kyebatamanyi Buganda tebankako y'abakatuliki kabaka abakatuliki kasajjayo omutwe tulina kye tuyita hated tribes tetuba netukiza tutya tulina bwe tukiyita ekigambo ekyo nti tribe nga terina lutwe Abaganda balina olutwe buli kimu basitukira ku bbo yes kati Omuganda tuziyita nito tribes you can market emusoga yes emusoga tewali amumanyi tuyiya muyinako bukyalo ate bukyayi bwaki naye Omuganda buli wajjayo omutwe tribalism means Baganda Omuganda bwakola statement ate n'Akaganda ne katwonoona ngali negeege eriwuttako kakati abantu bonna bakutegeera ti Museveni akufuuddeko nfuufu naye nga nze emyaka emeka saagenda na bugagga nagon waiki nigenda musawulira Museveni tanfuulyeko nfuufu era njagala aba ayagala naye bwakirintingapu n'okuteesa ne mukoddomi we sijja kuteesa naye kubanga ye baalowooza nti ajja kumpangula ekyokubiri kye baagala nkimanyi ebiri ku intaneti ebiri mufuga gye bujja n'abaana ne mukazi we naani bayingiza omufere mu famire Museveni kakitegeera ku intaneti sijja kubijja wakiri enfuufu ekubune I'm already 70 ngenda kuwangala emyaka emeka when you look at me I'm healthy if I do not have medical doctors omwana ngejjo yasumbye eddagala epitirizi obutwa emirundi etaano bino ebyenda babyokyali the doctor had estimated 3 years abantu nga sigirira baali bampa ssente bonna babagamba mbu ngende nteese bwe naabula ssente nja kuteesa naye nzije na bomu Samusoni bantu bayali tattangako munesonyiwe obusungu bwe bayinako baana mmwe Museveni ajja kufuna ekizibu nti akasajja kali kagenze tekasse bantu kasumuludde bomu ne katta abantu 12 mu meeting nga tukayise lwaki temunesonyi give me money nti tebaagala ngende kukola byange nina okubeera nga ndi mu lugosi nafuuka empanama emubba yes mubba yali ateeka mu ngosi n'ozimba yes 10 years n'ennyabo tebamuwadde kati nga nafudde kati Museveni gulinga amaboko asoma amaboko ga Museveni bamukuba buloka bulu abewaka aye ne junior yaŋŋamba tayinza kuzikirizaawo tewali yaŋŋamba nti bababona bagayita wano basooke batubuulire twabakola kyottunyamu batubuulire 14 years of dedicated service tubatubuulire twabakolaki n'omukulu wasoobya kakati mpuuga tebimusaze anti mpuuga kyebimusaze kiri kimu takyalina kirawutu kyalina wa Bobi Wine Bobi Wine abantu abalina mu bungi kyenakugamba tisemwogerere ne Mayanja Nkaanyi ne Bidandisa bayingira gavumenti ya Muwanga nga bo kye banoonya bakyayise Museveni but because by joining Muwanga's government there's a question of insecurity yasigalawo akasajja kalemedde mugonde kalemedde mu nsiko kasiga bukomunisiti kakola ki kalina alinaagenda tesana buye nakitegeera nti Museveni is a peace joke bateesa kino kino kyabateesa Museveni kulinotala nti victory ye gyafunye mugimujjako babere vice walutwa olowooza ekitawanya Sudan mukitunuli si ekyalemesa Museveni gwe n'olowooza nti Dokita Macha alina PhD mu economics abeere wansi asalipakiira could Museveni accept to be under title of tayinza kukkiriza
yes okitegeera nti there is no way you can say nti tumwebaza nkubye mu State House nga asokoola abantu atta ekakola tape envumu nti gyontwala Museveni atwale president of mutte oyo omwana ne mubenyondo mutte Museveni was provoking him to commit murder. God hear from me. God hear from me. But if they insist nti nkomewo njabatta abaana bo njabatta I cannot forgive Nakalimandi in that way, considering the damage they have inflicted on my family. Abana tebasomye buli omwana asekerera kati ewa Museveni yakimayo banamboze bakafa. If the president thinks that to give me money I can reconcile Nemukodume n'abalala, even we should not blame Museveni. Even God cannot do it. What he is doing is transferring a corpus to another hospital. The corpus cannot be transferred to another hospital. Mucha. The city da. Kubanja but nali mutile masa. Anga jinina abasajja bano tebamanyidde ddala kituyita humanism, empathy. How do you feel? Mama wange singa Museveni yawulira otya ng'omwana w'abakoledde mumujoze ne mumunyamu ne mukanyuka ku mayirikiti kubasuula embwa naye ne mutamujjanjaba. Mwana wani muzadde kyayinza okukkiriza omwana we kyenkugambye badde njogera n'omusajja weewa ne mugamba nti nze okuwerekera kwezi okujja okuziika kitaawe nali njagala kubala olabanga muwalawo ng'afiiriddwa n'otulaba eyo balamuba nga baza obufu naye bano yabagamba nti bakunyeddemu omwana wange sirina kyenkufiiramu n'abaabwe bali banyamu kuba wabaweereza mutima akolima nange nkolima imbuuza neikula ki omukayi nemukuniamu omukayi n'okujja omukongende ku intaneti mbijjako nga yakwata dda millions za $2. Let me prove that Mirundi is not always on the top. Why is he stuck in the badonya kufa balina olumbo they are rotating around their grave. In my opinion bandekere fili kuba ne wamukozesa walise wegendere ku mirimo gyo ogende kubanyigira n'obunje yengere yasanatuku bakoledde mu mpadde ki nafa sijja ekikola ekyokwogera ne lwabogo sijja ekikola netumweba sijja ekikola ekyo basaaga sijjogerwa bwenti there must be 50. You fulfill. I'm not involved. It's in a father. Can you sweep a person twice? Banyambula dda kukyayina kaki Museveni yatuyite njimire dudu aliziikavu alibatanna dda nga baliwo ekyo kyaki ekyesu kakati okuluusoni yampuuka as lost nti baategedde nayogedde ku kiki nti kasaba kukifuula ekyabakatuliki as a religion mukisi tewali agenda kuwagera kandizi wani tu ne bwona okola otya mbadde nkunyumiza nti nze ekyange Museveni kyamulema kuba kirimu mukodogo ali embolo nkifunzaluku nti baagala nze kuba basakulifaisinga nze niwemu emisango gya mukodomi we nekitunza lutwe this only the I cannot I blab myself bampite balabe ekyokulya omukoyoni ndimugire mudda kakati nabadde nkubulire negamba Museveni cannot be provoked nti kiza bensi yagulawo oluguudo kabutaluuki nga Museveni alugulawo humiliate Museveni erukungeri zebamukwatirayo embalala zebamukwatira Masaka zebamukwatira bamukwatira Busekawo bubi nnyo mu kibuga mwayina ki abagizi omanyi Makiveri agamba use force once nti Muteesa yagendanga okuyigga Muteesa yakuba abanyolo mugenda mu katale kalugubuzi okuti yajja mukwata kubanga mwaliwe abamusanga mu lubiri ayamusanzemu yamulumba mu lubiri mwennyini n'amubuusa ekisenge teyamusanga bali ajja kwekwasa togamba nti balumbye amaka gange nti saabaddewo
bakulumba mwoli namukazi wane bamwe bakako n'abaana ejjogo lirikejjeddamu eribaniyesanga bano abaniya bwe basaana abaniya lirikugwamu abaniya abatamanyi nti n'abaffe banyaffe batulumira kakati Besigye bamukwata abalamuzi bagamba Museveni Your Excellency we are suggesting which is suggestion Besigye is to be tried in Nakawa because whenever he comes to trouble ngabana bwe baagala mbuntuule naye omukafu ne 50-50 nange nveeyo nga ndi humiliated ng'omukomu mukiriininzi balyoke banniemu bampeeyo ku busente I prefer my dignity omuntu alina millions z'abantu 26 if we want to turn it into a movement turn it naye sijja kuyamba mukono olukwata ku mukoddomi gwa Museveni olwabwoko ne banne ababadde mungwa I've built this structure on my road because I've been humiliated. People have been giving me money to survive. Oluwulira nga nkote mukoddomi wa Museveni mu ngalo. Waliwo byakoze kikuba ng'akuteesa mu ngalo. Olumukwatako ng'agudde. Yamuwongayo naye. Omukoniemu. Nze mbalaba nina amagezi mu mutwe. Baleetawo ssente eddangalinga. Mbunjogere n'omuko ye mukiriiningi byannyonoonedde byonna mu myaka 10 agenda sikoote fe temujja kirabako mange yaŋambye okunziza ku mabeere bwemba sirina kyendya so that's the reason this man yabadde atiisa Museveni but after evaluating bakitegeera is not thanksgiving no you can make it what you want but this man wanted to demonstrate nti ayina ki ogenda kujja nabo bakutte abantu bameka wano kukwata obukwasi okimanyi kati nze mirundi bayita okuŋa nti tukwetaka ku saidi ne bankwatira nesefulumu mobu bw'oba olowooza gwe mpuuga ojjakkanga Museveni let me tell you Kakande wali omulabyeko Pastor Kakande ng'alina omukolo gwagendako benna kibuubawa anti bw'aba agenda atawana trafiki ensi n'ensi kaakati Sserwadda eminensi Sserwadda buli Passover joza Namboole tulamu abantu ebitwale every Passover ajozaaki Namboole tajja kukwatibwako atajja kukwatibwako nababuuza nti bano abasikale ba poliisi si abatya okukwata abayaganaki bantu abasajja balesolas mu America waliwo yagambye Matembe mukiga abakiga bamaanyi nnyo balesolas mu America abakiga balimu lwaki abakiga tebakuwita omuzanyo abakiga bedda balyanga muwemba si be bano abali amatooke abali empunu oyinza okuddya mbabazi n'omuyita omukiga Lugunda yakyasigaddemu obukiga munene tekanyamba mukiga nti ono mukwano gwange gondi owa pepisikola mukiga nzeyi mukiga sokisheya mukiga bali balyanga muwemba omulamba so therefore kati ekintu gundi akifiiriddemu naye ng'ono omwana yamusudde mukoddomi wa Museveni yamusudde nti aseparatinga eki n'okwintutu kisezala wamuweseni kabwane kabakawo bwa minisi baagala okukwalula nabo kuwakati kakati Bobi Wine ye mumwongera maanyi ekitatta muyima Bobi Wine abalemeddeko ensi eri bubi bino byonna Museveni kwata babaka ba palamenti kwata eki byonna kusatisfyinga bantu sente tewali bazibbi kakati gwe imagine omanye ekyakwasiza Mawani nankubuli mwende sibuba bufere ate nga ne baminisa ba Museveni basiru cooperatives baziyenderera nabanga n'amiliyoni cooperatives zagwa lwaki cooperative societies baziwanga ku local finance annual zigule crop zimuba ng'abantu batandise obbawo obupapula my father yali muki yali mu cooperative Masaka Cooperative Union nga ku kyalo tulinako Besigye Cooperative Union kitange yagiri ne banne yes baatuuka ekiseera ng'emmwanyi wakyali azigula
Museveni n'akwata Sebaana Minister Cooperative n'amuwa ssente nakulopu Sebaana n'azitwala mu bbanga Museveni n'amugoba. Yamugobera mpiki. Kyekyamugobya Sebaana. Yes. Ani wale waliwo UCC simanyi banza ssente okundi cooperative ani nga babbira mu bizinesi. Kakati bano abasajja bakola amagezi bakuba nalabanga n'amiringa biyimbi waliko mu cooperative. Masaka Cooperative Union yayina eti yayina bikibaabi nebikuwa ssente byatundibwa mu mutaka nebaba compensating baleeta ekyuma kya sweps bakijjawa India ekijjukire kyakamulange ennaanansi bakyanika mu lujja nekyatika abairani bagenda okujja wano tulivive egundi kuba waliwo egundi ennaanansi abayitale baali batuwadde ekyuma nga kikola ennaanansi kyezikolamu emmere y'ente kyezikola ne bakigamba okuti nakiganira nti eriyo yadi eyo Masaka naddira George Mayanja owa UPC namu okulya Masaka Cooperative Union ne secretary general bwe yagenda okukola ekyuma India ekyanika mu Musama kyagana okukola ekyakulepusi kyagana ate kulepusi yali awuuma akati bano abasajja naye kakabanda kakayoola ddi kakaziina kakabanda akaziina akasajja ako kantamu naye omanyi nti akasajja ako nibwo katunulya bwe kati muziina gwennyini akatalimu akatambala ku suuti kabonyabonya abantu beewabwako kakola kanena bulegi tewaliyo obulwadde nakamu tekalya ssente netimiteeri kakati abasajja bano bamala bagenda baga nti ebibiina ebyobwegassi tubisasule ne ssente zebyali bibanja kati mukyemutamanyi kiniki disi yebibiina byebasasulirwa ne bannanyini ani yasanye ekyo kikulu si mawanda nedda mutuleke tulizoninga basasula according which cooperative society we are paid. Why is leaders who took the money? Bakwatayo omuntu omubweba omunya bone baduka ne baduka n'obujozi kati mawanda iri munyamba ng'obujozi bubafuluma ennyuma bugenda bafuluma ennyuma buli lwobalabanga bajoze nga bobu wange batwala 5 billion omukulu nampanikako omukwano gwe wagolawo namuwa 7 million embwa ne bagikwani mwana wani oyo mwali temunnajja saaliwo nti nze musobola okunjoga ne munganyuka ku kirikiti 1.7 ate ng'onsindise watu mwebaze Museveni humiliated me to the bone mother ntula wansi nga kyennamukola sikimanyi si kyennakola Museveni sikimanyi nti akavubuka ne kawandiika fake tape ne kagikola ne kagitwalira fatizeri namuvumye ne kizuuka ng'eri fake era Museveni ayinsisinga nti ntuule nabo tusenyiwagana ki onoonyaka nsonyiwe bali ye anoonya nsonyiwe mukoddomyo because the deal would be over. I was sacked for doing nothing. Nze bulwenzijukiramu nze singa nze akaseera ako nga bagamba nti Fuluma State House nyinza okukutuka n'envu nali nja kufa Mwenda yagamba nti ze bwe nategeera nga biri fake nati waffe nenkaba omusajja oyambuma nenzi kati abo Museveni bayagala ntuule nabo adangolinga mane bwati yazi mane sijja kutuula namukoddomyo we sijja kutuula na Lwabugo sijja kutuula n'akasajja kasokola bantu nekatana mwana wategedde wadde bamutire gindi ekirembe Nyamutolo simu ono minisita omuto owa energy yagenze kulayo yabadde mbu agenze kulaba basima gundi semiti abakuumi abo bwannannyini babadde bamukubye amasasi toyogera gy'olaga nti batambula n'obwaminisita nze nawona amaanyi I ask you, have you clear? Omanyi nti nze mirundi kati nyinza ogenda mu kkooti ne bankwatira omulamuzi n'alagira nti mise contempt of court naye ngitulisa eyange entambula nayo ne bwonjaza okwenkana wa ngirina na bwengitereka dudu kati tetugifulumamu oyo omuko wendi musanga obanga omusajja ono yasooka omukoyo wendi musanga wonnambu bampise naye Museveni yali batannwa dudu ng'obaluka ne bwonjaza okwenkana wadde ne mu nnyuma ne bwonfuuzaamu nze manyi we nagitereka wenjatikira bannange neyanziza kati kuba mwanga wako okutwala bakabalamu bweteeka where are you taking it